Abantu ba Ssaabasajja Kabaka mwenna, abaami n'abakyala, abato n'abakulu abawangalira mu ssaza lyaffe lino erya Southern California mwenna mbalamusizza. Amannya gange nga bulijjo ndi Fred Ssennoga Makubya, omubaka wa Ssaabasajja Kabaka atwala essaza lino eddene. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda gy'ali alamula Buganda. Twebaza Mukama. Enteekateeka zetwakola, program, campaign ey'okusolooza oba n'okusonda oluwalo ng'essaza tugigusizza era olwaleero ngigaddewo. Nja kubeebaza mwenna abawulidde omulanga guno mu kaseera katono ke tubadde nako kanaku nga 5 ne mukwata mu nsawo zammwe ne mwegaanyisa ne muwaayo okuyamba anda. Bassebo ne bannyabo mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ekyo mukikoze ku lwammwe ng'abantu naye ate mukikoze ku lw'essaza lyaffe n'olw'okwagala Obuganda ne Ssaabasajja Kabaka. Omutima ogwo twongere gutwala mu maaso. Nja okwebaza mu ngeri enjawulo mukwano gwange omukiise ku lukiiko lw'omubaka omukulu Martin Balamudde, oyo nga ye muwi w'amagezi wange gwe neebuuzaako nga ebintu bintabuseeko. Essaawa yonna mukubira essimu Mwami Martin abaddewo okumpagira mu puroguramu eno mu birowoozo ne mukumpa amaanyi. Waliwo nalowooza nti kisobola okuba ekizibu nanga no tugende. Ssebo mukulu Martin weebale nnyo, weebale ddala. Nja okwebaza mu ngeri emu omukulu omwami Dennis Ssennyonjo, oyo nga ye muwanika waffe atula ku lukiiko atuwanikidde ssente zino. Mwebaza kubanga omulimu gw'obuwanika n'okulaba nti atuwa updates mu biseera akoze bulungi nnyo era mwebaza mu ngeri emu ate nga tewali kwekkaanya nga bamanyi ebintu si byangu ne buli mukubira essimu abeera available. Nja kwebaza ne bannange bonna abantu ba Ssaabasajja Kabaka abalala bonna mu biti byammwe abakoze omulimu ogw'ettendo mu kugonza omulimu guno ogw'okuluwalo. Omwaka guno tukoze bya nsuso. Omwaka oguwedde twasolooza oba twetikka oluwalo lwa $1,100 zaavaamu $3,800,000 ne tuzitwala e Buganda era nja okwebaza. Omwaka guno mu kaseera akatono ennyo mu bizibu ebingi omubadde okufiirwa ne challenge nga bwe muzirabye ate tuyisizzaawo ne tukola bulungi nnyo ng'era nange bwe nabeegayirira ne bagamba nange tukole tulabe oba tususa tumiitinga goal oba tugi exceeding ya last year. Omwaka guno tuvuddemu $7,000,000 n'okukola ekitundu ndoza $7,049,000 something that zibaze bulungi ne buli maaso okwata kalamu n'abala $228 ne ssente 22 ndoza bonojjako eza wiring e Uganda nga $19. Buli mwaka amasaza ga Ssaabasajja Kabaka gonna aga Buganda agali e Buganda n'ebweru gawaayo oluwalo olwakyeyagalire. Tulina ate ekintu ekirala kitukola ekifaanana ng'oluwalo. Ssente ze tuwaayo e Buganda ez'obweyagalire ze tuwaayo Buganda ziri mirundi ebiri. Kankinnyonnyole kati. Tuwaayo oluwalo ne tuwaayo ne kibayita amakula. Amakula ezo ze ssente ziweebwayo tutera zikuŋŋaanya ku birthday ya Ssaabasajja Kabaka era tuziwaayo ng'ekirabo eri Ssaabasajja Kabaka olw'amazaalibwa ge. Njagala twongere okukola nga bwe tubadde tukola, twongere n'okuwagira amakula ga Ssaabasajja Kabaka. Bwe tubeera mu time biba byangu. Singa oweereza $10 oba 5 ne tugamba nti family erimu abantu 5 buli omu weeredde $10 ze $5. Nze family yange erimu abantu 3, ndimu nze, mukyala wange n'ekitabani kyange kiri kya Anthony. Ezo $3.
ku makula nga tugawaayo. Nina abalaba babiri abakulu Catherine naye abo kadde beetongodde. Nina nabo tekiŋŋaana bayitamu ne bagamba Gideon oluwalo $10, amasolo amakulu $10, Ssaabasajja birthday. Bibinyana okubannyonnyola Obwakabaka. Keeti muwala wange kati alina akazzukulu. Nze nina akazzukulu muwala wange nga Keeti nkwagaza $10 neza muzzukulu $10 ne mwami wo $30. Olaba nti bwe tukikala bwete buli omu n'aba nga apate afunye omukisa okuyamba Obuganda ne Ssaabasajja yennyini omulabirira omwagala mu ngeri eyo. Tusobola okuvaamu ssente ezimenga ezeyamba naye ate nga tetuli restrained. Singa tufuna omwezi mulamba ne tutandika okugamba amakulu bannange birthday ya Ssaabasajja ebeera mu April. Kati ne tutandika mu March oba bwe tugamba bannange amakula buli omu n'akola n'okwagala. Mulaba ebintu bino bisoboka. Guno omwaka tukoze bulungi nnyo lwa campaign Translate. Twagala tuweeyo mu bika byaffe. Kati ndabye lisiti eno gye tufulumizza. Tubaddeko abantu 30. Naye bwe ntunudde ebika amafumbe tubaddeko abantu babiri. Tubaddeko amafumbe 2. 2. Kati ngezaako kulaba mubaddemu olugave, mubaddemu ab'ebinyomo, ndowooza mulimu ab'ebikenembi, mubaddemu abaki ebika eby'enjawulo. Embogo sigirabye ndowooza naye mweziri ndowooza. Kati njafuna specialist w'ebika atuyitemu atulage nti ebika kituwe gundi. Manyi twagala nnyo ebintu byokola nti ffe tusinze. Nze nanyagadde tusimbe effumbe libe nga libadde ku top. Era nja kukola mwaka ogujja tutandika okunyusosoza ebintu bino. Tuweeyo oluwalo mu bika byaffe. Tulabe kika ki ekisinga okwagala Obuganda mu nsimbi. Competition kazoba akalungi. Naye biva mu ebyo siba kuba nti nze nsinga naye wabula ssente ng'obuyambi bwaffe obugenda okuddukanya emirimu gya Buganda ne gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka. Ssente zeeyamba. Ate in doing so etandika okwogera n'okuyigiriza ku Bwakabaka program culture yaffe n'ebifaana bwe bityo. So tulina ebintu bibiri bituweeramu ssente. Oluwalo towards the end of the year, December nga tukoze wano, n'amakula ssente zituwaayo ku birthday ya Ssaabasajja Kabaka omukulisa Mukama mu bulamu obulungi. Ssente ezo ze ziyamba especially directly Ssaabasajja yennyini okunyirira biki by'omulanga zimakula. Temubeera Ssaabasajja anyirira nga tukoze. Kale mikwano gyange abantu ba Ssaabasajja Kabaka ye program campaign bwe njagala tugitambuze naye nga nja kubeebaza mwenna n'abatasobodde kuwaayo manyi mwandyagadde obaolyawo naye ebiseera bisoba nga bitukutte bubi. Era eyo embeera tugimanyi naye tulabe nti omwaka gujja bunaanyizibwa waffe buli kinoomu okwagala Buganda mu nsimbi. Twekubirize ffekka na ffekka okuwagira Buganda mu nsimbi. Tusobole okutwala Buganda ku ntikko. Bannange mbeebaza, mwebale nnyo, mwebale ddala. Oluwalo lw'omwaka guno simanyi mbabudde ssente zivuddemu. Ndugaddewo tukoze bulungi nnyo, tuvuddemu $1,750,000 eza shillings za Uganda. Eyo credit egenda eri buli Muganda awangalye mu ssaza lino. Tebagamba bugambe Mbaka akoze bulungi n'abantu mwenna tukoledde bulungi wamu bannange. Awamu n'ebigambo ebyo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale.